K/Strange 256 gwe mukutu kwoli nsanse nnyo okuba ate nga nkulaba gwe yakatwegattako for the first time okwegatta ku nkumi n'enkumi z'Abannayuganda abasinzirira ebule n'ebweyo okuba nga ate balaba videos zaffe ez'enjawulo era ne nkusaba bambi kindly subscribe and after subscribing tapping a notification bell osobola okuba nga you're joining the amazing family. Now olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wabadde ayogerako eri bannankyukakyuka ku kitebe kya National Unity Platform Kavule asinziddeawo n'avumirira abo bonna abagezaako leeta obusosoze mu madiini mu nsonga y'ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Ebbanga lyonna nkiwa mwena mubadde mukimanyi nti waliwo abantu abamu abakulembeza nnyo ebyeddiini mu nsonga olina agamba nti oyo tasobola fuga kifo ekyo lwa nsonga si Mukatuliki, oyo tasobola fuga kifo ekyo lwa nsonga si Muprotestant, era ekyo kireetedde abantu bangi nnyo abali competent and capable of serving Ugandans obutatulamu ebyo ebifo lwa nsonga bateekawo kye bayita obusosoze. Waliwo ebifo byemmanyi mu Kampala waneeno, for example abamu baalinga baleeta nnyo eŋŋombo nti tosobola kufuga Kawempe North nga toli musiraamu, and trust me for the last 30 years tewali muntu yali afuze yali agenze mu parliament okubeera omubaka wa parliament nga si musiraamu. Ensonga gye bawa naye eri genuine nti ekifo ekyo kibaddemu nnyo ebyafaayo by'obusiraamu era baagala nnyo, era abasinga bagamba nti abantu abasinga okubeerayo basiraamu, which is true. Naye ate tekitegeeza nti tugenda kuleeta musiraamu nga tamanyi byakola. Ekyenjawulo kibadde Kawempe North nti ababadde bagenda mu parliament babeera bali competent and capable okuleadinga abantu be Kawempe. So olunaku olwaleero avuddeyo n'avumirira ekikolo kyo n'agamba nti we are all one irrespective of our political party, irrespective of our religion, region and whatsoever. Abadde ayogerako eri bannankyukakyuka olunaku olwaleero babadde balangirira abakulembeze ba Kampala Central. Bwati Bobi Wine bwayogedde wabadde aliko ne bannakawempe. Katukomewo after this. N'osanga omulala katulaba ku abasiraamu mutusosola muyinza mukyogamba nti temunkwaza omusiraamu kuba ye bwe tomuwa olwo abasiraamu tubaagala. Kati omuntu yenna akozesa ye ng'omuntu okuvumiriza mmwe nga community, oyo abamulabe wammwe, oyo mukyamu, oyo taagala bakwanira mikwano wabula ayagala bajjako mikwano. Bamwe bagambye nti tunaba kubeera as balanced as we want, naye tuli ku kkubo ery'embalansi abakubeekeza kiwa buli omu akiikirirwa. Temukkiriza muntu yenna baawulayawula basebo ne banyabo, ekyo temukikkirizanga. Gega badde amaanyi gaffe, gega kyali amaanyi gaffe, basaba gasigale nga ge maanyi gaffe. Zino nsanyuse na nnyo, waliwo n'abantu abamu bebadde nga ndaba, waliwo maama gwendabe wano yatuzalira omu ku babodegaadi baffe, naye nga bwe twabagambanga nti enjiri mugende mugibulire mutandikire wamwe mu nnyumba. Bazadde baffe abalinga bagamba baana bange mugenda mu bintu eby'obulabe, ne bagenda ate ne bababulira enjiri ne bagamba bazadde baffe namwe byenyigiremu. Nasanyuse nga ne maama y'omu ku babenyigiddemu. Maama walinye amagye naye kirungi nawe oli w'amagye. So basebo ne banyabo nga tuva waggulu ku nsonga ezo, nze njagala kwebaza Katonda olw'abakulembeze bano be tulina bendi sure tebajja tukiikirira. Bangi ku bo mbamanyi ne abalimu ezo mumanyi nnyo, mumanyi nti buli wabadde avuddeyo nga bamuyaayaanira, era ndi musanyufu Katonda amugobereza ekisa kye paka ate ku nkiiko ya local government. Eri mu parliament badde tulikolera bulungi nnyo, kinsanyusiza nti n'akakiiko katuse mu bantu ne bagamba yooyo afe tukwesigasemu. Meya Nubian oyo mumanyi, era byonna twabiwayangako naye naye ng'akyatire ne mugamba gwe obukulembeze ebalo olwo tebagikula mu katale
okera mukezi ku matano g'amafunyero si bwe tukwebaza okwezuulayo neyambeera ze yayimirira buyimizi neyasokojeko maso neyakyukamu 360 omulabi namwetirayo taata oyina bwobeera oyinza omuyita nti yerodi meeya oyinza n'okulowooza ye pulezidenti sebo tukwenyumirizaamu. Alright, byebyo ebigambo ebivudde mu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wabadde ayogerako eri bannankyukakyuka ku kitebe kya National Unity Platform ekavule. Wabaddewo talks ezitambula mu kibuga Kampala nga waliwo abantu abamu abaagala okuteekawo ebibeera nti Erias Lukwago engeri gyali musiraamu nti bo abasiraamu tebagenda kulonda Engineer Balimwezo Ronald. Era Kyagulanyi ebbanga lyonna nazza agambye nti bannaye ffenna tuli Bannayuganda. Wasooka kubeera Munnayuganda nga tebannakubatiza funa linnya ly'olina ery'Obukatuliki. Era mu mbeera y'emu wasooka kubeera Munnayuganda nga tebannaaba kukutayirira gwe okufuuka musiraamu na kutoola shahada. So tubeere mu ggwanga lyerimu ffenna nga tuli bamu era omusiraamu nga bw'asobola okukulembera Kampala in the same faith n'Omukatuliki n'Omulokole n'Omuprotestant asobola okuba nga afuga mu kifo ekyo. Era eŋŋombe ebadde etambula nnyo embyanka gyonna waliwo abantu abamu abaali beekwata akafo nga bagamba nti kano otaba ono tosobola kagendamu. Ekintu National Platform kyezzenga ekyusa okumala ebbanga bassebo ne bannyabo. Njagala atobe nga otambuza video eno sharing verse 256 gwe mukutu kwoli just genda ku simu yo wansi ewali ka button ka red kaliko subscribinga ate omalo subscribinga waliwo akadaako kolengera kakoneko kakuyamba nti whenever we come live you always notified into truly live. Nchiddamu kagamba nti whenever we come live oba whenever we upload a video you always notified nti tuze nosobola okubanga omanya amawulire ag'enjawulo bit entertainment educative finance whatsoever kasitagabanga amawulire gatuuse wano ku verse strange 256 simple mc mbeerangawo always. So kyolina okukola kiri kimu tolaba wekka nyamba don't watch alone yagaliza kirungi nnyo by the way okwagaliza kirungi nnyo okwagaliza tolaba wekka baako gw'osindikira video eno baako gw'osharingira video eno ate wogimusharinga naye mugambe naawe wegisharinge information bwegenda otambula because tuyina ebintu bingi mu society bye tulina okuba nga tutereezanga ffe. Tewaliwo kyawandikibwa nti Omukatuliki alina ofuga ekifo gundi nti oba Omuprotestant alina okifuga. If America eyalinga ebonyaabonya abaddugavu yasobola okufugibwa omuddugavu Barack Hussein Obama then buli kimu kisoboka. Nsaba mubeere bulungi mwera.